Mwana muwala gwe mulaba wano yabbye ssente mu kiyumba millions 10. Amanya ge Namusoke Sofia nzaalwa yeeyiganga. Mugenda kumbuuza lwaki mukoledde video Munnayuganda munnange oba kivudde ku ki, mujja gitegeera maaso eyo gyesembera. Omwana ono abadde akola mu ggwanga wano erya isaizeyo Abu Dhabi, abadde talina bimwogerako. Wenjogera ebimwogerako kitegeeza talina katabo, yakaleka mu kiyumba gye yasookera. Kati munne eyo kiyumba gye yali n'amuconnecting ew'omuchina gy'abadde. Abadde n'omuchina mukazi ng'alabirira mbwa na mwana ng'afuna millions 2 buli mwezi. Munfunye bulungi. Kati mwana muwala ono ndowooza bulijjo ssente yali yaziraba ng'azibaza, ng'agamba boosi we buli wiiki abadde amuwangamu off, ng'amugamba agenze nga kwembase ku processinga ku passport mpya kuba abadde talina katabo. Munfuna bulungi. Naye ng'alina passport copy ng'agafuna katabo kapya. Kati ndowooza eryo ebbanga mwabadde amubaliza. Kati emabega ne tuvudde mu nnaku enkulu, boosi yagenze okulaba ebiriroiro, yavudde Abu Dhabi n'ajja Dubai ku Dubai Mall. Mwana muwala yewe yamugambidde mbu yagenda ku embassy ajjeyo akatabo kazze. Kumba afuluma. Kati tetumanyi oba yafulumye oba tannafuluma. Ne embassy yeegamba yamuwadde travel documents. Ebipapula ebikutambuza okudde waka nga toyina bikwogerako oba nga toyina katabo. Kati ekindeetedde okukola video, basoose ku Dubai Police ne bagenda ne ku embassy. Eyo gye basabye influencer asobola okukola video. Influencer bamutaddeko millions zaaga. Oba kwata mwana muwala oba ebazza ssente. Millions 2 bampaddeko millions ezi nkyabanjayo 15. Aligwe nalabye video eno ng'omanyi mwana muwala abeera oba mwana muwala ng'olabye ssente zizze. Era kyemmanyi ndowooza baasindise ne Kampala. Oba ne muneno nga tonnafuluma oba tonnafuluma togenda fuluma ng'emazima. Funye bulungi. Era alabye ku mwana ono ekirabo ojja kukwasaako emikono egi. Oyo tasobola twagala eggwanga lyonna mukimanye, oyo mudongo osanga mayanja famire budisitensi ekazi lino tujije ku fangoni sibalyakira babu mwe muli babbi n'eggwanga ligenda tegera ate babagambe saawa yonna babalika bonna abakibuza mwezisi tewali mulala woge ejambia tulina ensolo tulina beki Julio gamu abadde bakambwe bakubya abantu mu lubiri bakuba abasawo beefula baanirule ffe baanuli babatuufu tusirika busirisi Palestina. Ne Julio Pasoti yakoze tuka kusinye walieni alieni tasobola na kikola alieni alagira bulagisi bidongo bye naye Palaso okutuuka ku ssini ye mwennyini wadde muyimbi ng'akimanyi odoko tasobola. Wadde tugenda kukola ebisingawo ankona tugamba mu nsale kwekyo olina omumanya singa waliwo omulambo ku fangoni. Julio sooka ombuulire ekituufu, abayaye tebaabadde weewaka? Alieni abadde yeewaka ttano wange nina recording. Jukira nze badogo ba fangoni abasinga bakyali nange naye wakuba bamu tebamwagala. Nina recording sirisa omwana oyo. Nina recording Palestina. Tainazo minazi kusindikira zuna alieni abaddemu batukute ne video gye bakute Palasi eyo ngalimu element. Badogo babaddemu. Buladi n'agamba mwana temutta. Naye tubadde tusookuleka omulambo ku fangoni. Nze nkubuulira ne lwendi luva nze kamwa kwogera mbadde ngenda gikumaako omuliro Palestina. Noba oli recording sina buzibu bwo. Recording ettano wange ddoga asusse mwana Uganda yonna enofuna obwenkanya ffe baniga abaddala Palestina nze sitya kunsiba batusibira n'obwerere twabba abantu ne tubivaamu buno obudde tuli basajja bakozi. Lwakyali atambula akuba abantu yasazeeko Buladi ng'ali ku stage mwana bosi wange ng'ayimba ne bamusalako n'obuyaye we simanya bushaba simanya bali bagundi bababu ababbi b'emmundu. Nze newenkera nga nfudde ne mama wange namugamba maama osanyukanga nga nfudde naye nga ntwanirira ddembe lyange abo tebasobola.
ne moruka mbadde ngenda gikumako omuno bwendirova buladi yaŋŋanyina ngamba gireke singa buno obudde yakuumulira omwana zino vidiyo zonsindikidde 5 ate zino bannamawulire tebannaba kuzita obadde sinnazirabako zino muzeeyi teryazina tolina ojjana kuzijja nina nezisingakwawo baddogo alien yesiga polisi twagenzeyo ekiro kwe twagenze ekiro akuba twagendeseza busungu nga tuli batono netugamba tetulina lumba muntu kiro katumulumba emisana ng'ensi yonna era baleme kwekwasa nti no waliwo gwe twabbye naye bonna abantu baneiboedda bawagabuwazina bagamba bannange mutuyambeko twamuko wadda baneiba oyo aline ku kyalo lenga teba baneiba aline ku kyalo neteryamwagala aliye n'obulamu oyo omwana buli matiga balesta aliyeni abayaye eggwanga bibe yesigisa okategedde aino buli kimu ekifa ku fangoni tuyinza n'obasanga bali ku zirayivu zaabwe netubalabisa n'ebyo naffe tuli mpologoma twakula netugaba mwana katukule balesta posting eyo vidiyo njogereko nga nyambadde jaketi yange nga ndi ku fangoni ffe banyiga abatuufu dogo simuniga nkubuulira amazima balesta tuli baddogo naye tuli kaali mwana tatutakula omusajja njagala mumundabisizeemu ebyaddala Fiki ffe tetwagala manya bya Fiki aze ku makya ne tumugamba yabadde wale tumugamba Fiki genda weebako efe ono tumusobola balesita nina obukolwa wano wenjogerera kanayogerere nga nakubye essimu kumanyisa baddogo nga bekuuma ebina bali abadde ayagala kumanya nti aliyeni yaani okalegedde kyageza okwera saawa 11 nga baddogo abakatuukako abalina obukambwe nga gwe tobamanyi mwana ddogo ayagala kikyoyo aliyeni mwana tasobola kuzanyira kumanja family togamba palaso yamulumbye yalumbye palaso ku stage balesta video mwazirabye ne palaso namulaga yasigadde ayimba musajja muyaye yasigadde akola ki ayimba sinabadde wakanga nebasi ne bankubira essimu nenvayo nengenda ku studio nenkubira baddogo bange nengenda nemaze okusa ne mudipo baddogo basula nabweru tatutakula balesta mumugambe mwana ave ku bano bakadama bamusudia simanya bakadama bamusudia video zirabe 5 bulungi nakusindikira n'endala sindika byonna tukolera abantu sindika byonna nze ntereyo abantu balabe kolera abantu ogambe dogo juliyo yayina eggaali entuufu ey'abanigo yali edasobola kale waaba asobola ebyamateeka balesta kano kalikodingi bajjemu ebyamateeka polisi etugambe ffe tubalekedde gurawundi naye yakubiddewo essimu twageze ekiro n'atirawo n'akubirawo essimu mubadde eri wansi bakasuka amayinja biki obategedde kale waaba aniruleti yakubye essimu ku poliisi ate temwakomyeweeyo baagambye nti mwadduse mwavudde weeru ne muyingira ne munda tetwadduse balesta twagenze ku fangoni netulaba ng'obudde bwakiro okategeera kale oba badduse lwaki we tuzzeyo nga tebaliwo batulinze okategedde twagambye budde bwakiro katuddeyo emisana ng'ensi ekola ki eraba n'ebigambo bye tuwandiseewo ku fangoni nabo babipositinge kale kibapositinga motoka zuka kuba tulesewo amanya gaffe nebye twagala owandikawo twewandiise byo babipositinge mbuusa obirina nabyo nkugambye byonna kuba mwana nzitanuwa ng'olaba bulaza byonna babipositinge nze manyi lwaki musindikidde vidiyo ezo bali mu kwekwasa palaso nti bakutte palaso yakoze ekiki ffe baganda ba palaso mikwano gya palaso fe abamulwaniridde okategedde ayino nga bo aliyeni we basazeeko palaso ku kivulu n'oluyimba lwange byabaniga palaso eyalumpa ne baluddamu eshaba scorpion kati sikyayagala kumanya simanya kina shaba simanya kina bababu simanya kati bino bitandise katwenoonye mukulu wange beera fidi kansoka ekyajinga essimu mutereko vidiyo kale rasta yes mukasira kano nga tolekedde ekyatwese onakola nagamba isala bayoboye video Junior the Incredible Eva Chalemana yabikwadde kaguje kawaji kabejja yaman kakati olwaliro ekindese kwe kwogera ku nsonga za muganda wange Alien Skin
manya abantu abasinga bade bagenda maaso n'okwebuuza video junior kiki kyekigenda maaso ng'osirise tolina kyoyogera mbadde nsanga ne bakabulaza mukubo ne bakubuuza mwana kyekigenda maaso blood soko tubiri CEO ali bulungi okitegeera waliwo n'abadde batandise okuddira firimu zange nkadde ne bajja mu audio ne babutambuza okwagala okutambuza narrative nti video junior avudde mu kyaliyo naye kankuliyo ekintu kimu muganda wange nze bwe mba nsazeewo nti nsembeza omuntu mu bulamu bwange era nga musembeza nga kyaliyo wange mu ngeri emu oba endala wabawo ensonga eba ensembeseza omuntu oyo era tebakulimba nti ensonga eyo esobola okukeera ku makya n'emala gavaawo buvi tebakulimba tesobola kumala gavaawo buvi okitegeera kakati nze ku lwange mu kusirika kwange ebintu bino nga byakatuukawo nakubira alien skin esimu nemubuuza papa kyekigenda mu maaso mbeera kyoli bulungi naye bwe nkuwulira ebigambo alien skin bye yaŋŋamba ku ssimu kati kamabuli ekintu kimu oyo guy mugezi oyo guy is very intelligent is uniquely intelligent kino kyongenda kigamba okitegeera so kati awo maaso nja kubanyonnyola nja kuba buli ebyaŋŋamba ku ssimu naye nga bwe nkugambye nti alien skin is intelligent is uniquely intelligent talina kyakola nga tabaze okitegeera kati mu kaseera kano seetaaga kudda wano okutandika kudisikasinga ku nsonga ezo because let me tell you one thing alien skin aliko favor y'okubeera omuwanguzi oba oyagala oba toyagala kati ekyo kyo kyawedde is already winner. I don't need to sit down and start dissecting that issue. Nze njagala sooka balaga how that guy is uniquely intelligent. Tugendagenda ne kooti eno omusajja omu omugezi yagamba nti if you don't separate yourself from your distractions are going to separate you from your goals. Kooti ogiteeke mu mutwe gwo. Ekikuŋŋambisiza nti I'm not going to sit down and start discussing about that issue. Ekyo kyo kyawedde. Alien skin yakolaze nti those are just distractions in my life. Those are just distractions ezaagala okuzijja ku mulamwa gw'obulamu bwange. Distractions ezaagala okuzijja ku mulamwa ya golo yange. Oshegera. Era yageze mu studio n'akola oluyimba nga luli totally different from the people's perspectives okisa ku kiti baade basubira kyagenda okuleeta. Babade basubira nti agenda kujja n'oluyimba it's a hardcore song. Nga luli so aggressive this song. Neda my friend. No way, he didn't come with that. He came with something totally different. Mu art and creative industry ya Uganda, Alien Skin is a genius, I'm telling you. Nga bwe nkugambye nti nze ngenda kudiscussinga ku luyimba lwe era nga ngenda kuwa ensonga ziringa 3 ze nawaddeko credit ku luyimba lwe. Ekisookera ddala ngenda sooka njogere ku track gye yakozesezza. Omanyi track kati ezo z'engoma eziriko zezo track eziriko. At this point mu Uganda asobola okugamba nti track ze nawadde credit kati gye nakalabawo erimu omulamu. Engoma gye yakozesezza oba I don't know how they did it but they created something which was totally different okuva ku music of Uganda from tumanyi. Kiriza ganda ekyo naawe okimanyi oba omwagala oba tomwagala ekyo naawe muri mu mutima okikkiriza nti track eri so different. Osegera bw'owuliriza engoma eyo oyinza ogiwuliramu olucaribbean n'ogiwuliramu oluraga olw'abajamaica n'ogiwuliramu olupopular music n'ogiwuliramu olu afrobeat. You get kati eyo engoma ebeera nyangu okubanga omuntu agikuuvingirako n'ogicreatingirako kyonna kyaba yagala ogicreatingirako. Okitegeera that is number one. Then we go to the second ensonga eyokubiri. Ensonga eyokubiri is the lyrics. Abantu abasinga basanga nakugamba nze music wa Alien Skin simutegeera. I'm telling you music yakyuka kigamba mu nkola zirimu nnyo mwali mumanyidde generation eno gye tuliwo eno gye tulinamu oba gye tutambuliramu essaawa zino generation. You just have to be creative with words. That is it. Let me give you an example. Ono mwana mu Tanzania yakuba akayimba n'agamba koma sava koma sava koma sava koma sava. When you sit and listen to the story, record label yagigamba nti nyina oluyimba ne bamugamba nti ebyo byoyimba ffe tetubitegeera tetubimanyi. Abantu be yali agamba bali mu generation ziri ezedda nga tebabitegeera. Nabagamba fine, it is okay. Kali mwekamba kole music gwe mwagala but I like my song and I'm going to promote it. Atoza yalu promoting ati yalu promoting. Olwalusayo what? Abantu ne balwagala ne balutambuza. Record label ne koma onge mugamba man we did. Nabagamba mwe temutegeera music. Mumukyali mu ndowooza y'okuba nti omuntu alina okutuula watandika okwandika abalenzi ng'oluyimba ebyo tebikyaliwo.
You just have to be simple. Koma sava, koma sava, koma sava. The song cross from Africa, nerugena mu Asia, nerugena mu Europe, nerugena mu America. Nerufuka a big song. Nkwa example ndala. Waliwo abantu of recently bali bawala bali ku simu wano nga bakola freestyle. Akayimba so baba nagano baba Nigeria. Ne bagamba nti ayebo, ayeba, somebody call popo. When you go and look, challenges ziri mu luyimba olwo. It is not a professional song. Ne kati ne mu club barukuba. Oshegira. Sa kinsaha atula ku luyimba. Nayimba byayimbye ogenda okera ku machanga it is a hit song. Oshegira ati mu luyimba luli simple. Simanyi omwala w'entebe na chakalanga n'ekitabo wa kyentebe. You get? Simple. Abantu ne banyumirwa ekyo ne kivaawo. Of recently era chosen Becky yalina oluyimba lw'Omufaransa yali awo nga yeegezaamu tutu simanyi tutu biki. It became a hit. Nagamba you guys, I didn't expect a hit. Agenda otuuka ku mukolo ng'omugole amugamba nze ennyimba zo zonna sizaagala njagala kana akayimba. Nabagamba naye it is not a prophet. Nabagala bamugamba ffe twagala olwo. Ozambe mwali wana Bannayuganda mukyagenda maaso n'okwemamaza mukyane maife mmiri ngimba tetutegera wish olimba lwasala okuva e Uganda ne lugenda e Kenya ate ne luva e Kenya ne lukomawo wane ne Uganda. You get? Music is all about now simplicity. Mwabakyayagala obbawandikira ennyimba ate simanyi baddawo babannyonnyole ate simanyi biki ffe twagala ebyo tebikyaliwo. Katugenda na muntu asobola kubeera creative n'ebigambo n'atuwa kye twagala ekitwanguyira. Ate nga tekyanguyira ffe kabali mu myaka gino wabula nga kyanguyira n'omwana w'emyaka 6. Okitegeera kyegamba. So now that is the generation gye tutambuliramu. Music alina kubeera simple. That is what Alien Skin did ku luyimba lwe luno. Gakugamba can I show my talent. He borrowed a word. Yaborrowize ekigambo ekibadde kitrendinga nga weekiri okusinzira nti is a creative artist n'akikwata n'akiyiyamu oluyimba era bwe kino kitambula. Kyova olaba oluyimba lwe lutambulira ku speed ya kika kya waggulu nnyo kamala because it crosses from the young generation to the older generation. Luvira ddala ku mwana w'emyaka 6 ne lutuuka ku muntu w'emyaka 5. Oluwuliro ogusooka ogwokubiri oba oluyimba ogwokusatu oba oyagala kola challenge mu luyimba olwo. That is how ati watu kati watambula era watuuse. Mwabawooza muze sitegera byayimba sitegera. Then you have to understand. Oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lulina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. Now, aliyo byonna nga tubimaliriza. Akantu akasinze okugimmenya era kwe nasinze omuwera credit, it is the video. Yakoze oluyimba, the audio track, nga mbutuufu ematchinga ne story gye yakoze. But kibadde kikwetaagisa okuba ng'olina critical mind, ng'olina keen eye, okusobola okustudyinga situation n'olyoka onyumirwa oluyimba. Oluyimba lugamba, can I show you my talent? Waliwo ekintu kye njagala okubagamba. In life, buli omu asoomozebwa. Waliwo kye tuyita challenges ebisoomooza obulamu bwo. Challenge ze tuyitamu oba ebisoomooza byonna bye tusiikana mu life zaffe oba mulamu bwaffe bibeera nnyo mu mirimu gye tukola gye tusinga okusiikana okusoomoozebwa ate nga kubeera within n'abantu be tubeera nabo mu ekyo kye tuba tukola. Kati Alien Skin mu luyimba lwe mu video yagambye can I show my talent? N'akulaga ebyamutuuseeko, n'akulaga emmotoka engeri gye baagikubye, n'akulaga ennyumba engeri gye baagikubye, n'akulaga buli kimu kyonna engeri ebintu gye baabikyankalanyizaamu engeri gye baabisaanyizaawo n'akugamba this is my talent. These are the challenges of my life. And my life, I'm an artist. Era yetwala okubeera nga ali talented. Era ffenna tukimanyi okusinza following tukimanyi nti ali talented. Kati akugamba now this is my talent. Mwabagamba mutamanyi kuyimba. Bino byandituusewo mu life yese nga abadde tamanyi kuyimba. Bino tebyandituusewo mu life yese nga abadde tamanyi kuyimba. That's the story behind the video and the music. Osigera. Naye kati ate mu luyimba akulaga nti after showing you that lyrics endowooza oziwulira nti kukyakala oli single lwaki tuli single. You get it? Lyrics zikulaga nti after me showing you what I'm facing and the challenges I'm going through tekitegeeza nti ngenda kaaba ngenda kubeerawo mbere cry baby. Nkube omulanga bannange nze kakati bannange. Since these are the challenges of my talent, they are not going to distract me from my goal.
nenda sigala nga ndi ku mulamwa. This is expected in my life. I'm not going to cry. Segera. So kati yakulaze talent ye n'ebijjira ku talent ye. Then mu luyimba mwennyini nakulaga, but I'm not so taken up with this. I'm so focused. Kati awo nalyoka akuba mu lyrics za swag. Kweyagala, kunyumirwa. Kijja. So kakati ababeera eyo nga mugezaako criticize alien skin, music we blah 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 n'ebisigadde. At this point wetwogerera oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. Man, that guy is blessed. Byonna mbikole naye nga mukimanyi nti oyo guy aliko omukono gwa Mukama. Oba mwagala oba temwagala, oba mwagala oba temumwagala, but he's there and he's going to be there. He's going to stay, like it or not. Alien Skin CEO, I salute you. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.